ebigambo ebyange bwoba byagala bijjamu ekyamagezi byetaaga n'obiwa obudde naye mbasaba muntambulize vidiyo eno etuuke ku bannayuganda abawerako. Bannayuganda muyina ekintu kye twesibiddemu nange nja kweteekamu. However nze nyinako kale okumanya ku kyo kubanga siri mupya nnyo mu byobufuzi bya wano mbirimu emyaka nga 27. Abo bonna Mathias Mpuuga bakuba nti nze sivuganyanga naye mbadde mbyobufuzi bino nga mbigoberera ddala okuva ku CA. Ku mulembe ewaffe Erakaayi twakiikiriranga omusajja bamuyitanga Lukwago. Gabriel Lukwago abamujjukira Bannalakaayi mumanyi. Wenatandikira okugoberera ebyobufuzi n'omugenzi mudirikaati katika jjira Mukasa bavuganyanga babiri abantu abo. Kale ebyobufuzi mbimanyiiko. Mu butuufu naliko mu NRM ng'abantu abalala bonna. Era buli muntu bwe yeerimba ntabeerangako mu movement aba alimba kubanga twaliko mu mugendo. Abamu ne tusigalayo naye abasajja nga bibakola tebinyuma. Si birungi. Bazimba bwakabaka bwabwe. Bakozesa ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo ne bazimba obwakabaka bwabwe. Tebaagaliza bannayuganda, tebaagaliza Uganda. Kubanga omuntu ayagaliza bannayuganda yandibadde akola enguudo ennungi, yandibadde akola amalwaliro amalungi. Nze ebyo nno bye byanzijayo kati n'abaasigalayo ogenda n'omutunuulira nti ne mu butuufu njagala ombuulire kiki Uganda eno kyekyeyongerako. Emyaka 40 nga tulina wadde eddwaliro lisobola kuddusibwamu omuntu ng'afunye heart attack. Ogenda e Masaka wano Mulago amazima likodizi z'abalwadde baziwandika ku exercise book. Ogenda okuzungamu ebiri akatabo kabuze. Tebasobola kuwa fayiro. Eddagala oligula bweru just kubeerawo kw'abasawo na butando nga n'emifaliso girimu ebituli. Gende Mulago olabe ekiriyo eyo sijja na kwogerayo kuba muli agonja yabyogedde. Kati juzi wano gundi yafudde mutabani wa Babu. Just kumuso Babu. Francis Babu. Who doesn't know Francis Babu? Okubanga asondera busondezi mutabani we obusente ku Museveni. N'ebyo nga bikyali awo bannayuganda muganye okutegeera mukyalimbibwa abasajja nga ba Mathias Mpuuga, mukyalimbibwa abasajja nga ba Abedi Bwanika. Naye nga ddala mbutuufu njagala kubuuza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, omwana ow'e Masaka gwe twalisinzaamu gwaliga nti oli w'amagezi, nga bwe kibanga ddala olwanirira Uganda ne bannayuganda, ekibiina kye wakoze ekya DF kiina makulu ki? Erias Lukwago ne Semujunganda ekibiina kye mwakoze ekya PPF kirina makulu ki? Bwe kibanga ddala mubadde mwagala kibiina, Mathias Mpuuga Nsamba oli ne Mabikke alina SDP eyo yennyini yabeerako n'ababaka Munyagwa ng'erina ne Mabikke mwenyewe yennyini. Wachite mwakozesezza eyo bwe kibanga ddala mulina omutima omulungi. Mufa busente kyokka mu buyina olina data mayini bakuwadde sente empitirivu, bakuwaako sente empitirivu ng'okyali ku mulembe gwa Kizza Besigye ku walk to work. Ekitegeeza nti sente ozirina. Kiki ekikukozesa ekibiina? Era mbalinze basajja mmwe ntunuulire embeera yammwe eri bannayuganda. Olina ekibiina kya Abedi Bwanika munywanyiwo muganda wo mubeera buli kimu muli akamu ye mwogezi wo yategeera buli kantuko konna. Abedi Bwanika essaawa zino ng'alina ekibiina kya PPP simanyi PDP nga ye pulezidenti waakyo. Kino kye mwakoze kigenda kukola ki? Obuzibu bwa Uganda okubeera mu bufuta mugundi mufugabbi bibiina bya bufuzi bingi. Mwagenda mmwe mwennyini ne mwegatta ne mugamba ne mukola people power movement ne mwegatta ku NOP. Omuntu yenna yalibadde agamba nti bannange ndi mu NOP. Mwoyo mutafunira kasente temubeerawo. Ekibiina kya National Unity Platform, it's a platform whereby all Ugandans we can join together. ANC ya South Africa erimu ebibiina ebiwera 7. ANC
eya South Africa erimu ebibiina ebiwera omusanvu naye mulwanyisa Bobi Wine naye mwerwanyisa mwekka. Bannayuganda muganya okutegeera Bobi Wine mwerwanyisa mwekka. Bobi Wine abadde mugagga. Tubadde tumusasula okuva obuto bwe mu myaka 18 nga ekitone nnyo omuntu okumulaba omusasula 13,000. N'alinnya n'agenda mu 5 n'agenda mu mutwalo n'agenda mu 2 kati simanyi na sente mmeka zoyinza kusasula Bobi Wine okumulaba. N'ebyo byonna abiresse n'ajja n'agamba kambeere mu miggo, kambeere mu tiya gaasi, kambeere mu kutulugunyizibwa. Munnayuganda tokitegeeranga. Bano abasajja batulimba. Bwe kiba nga balina omugaso bakwate ebibiina byabwe bakole agreement ng'ensi yonna eraba batuule ku mmeeza. Tetugenda kutunulira mbeera ya kukyawagana. Bwe kibanga ddala mukakasa nti muli mu bibiina mulwanyisa Museveni tufune enfuga ey'emirembe, enfuga esobola okuba obuteetwesibaako, mukwate ebibiina byammwe mubitwale mu platform, mutuule mukole national dialogue, mutuule mukole mubeere nga tukkiriza nti mulina ebibiina byammwe naye byonna biri wansi w'omukago ogwa platform, that is national unity platform. Ekyo bwe mutakikola Lukwago, bwe mutakikola Ssemujunganda, mutandika okutema nga mugamba anti mwagala nnyo ebifu. Ng'ogamba nti we are in national unity platform whereby twegattidemu ffenna ebibiina ebyenjawulo. Mugambe nti kati enegindi ekira Ssemuju gy'ali. Ali mu national ng'ekibiina ekibaleese mwenna kiri kimu kya national unity platform. Naye nga munda yammwe mulina endagaano ze mwakola. Muve mu bintu by'okututulugunya nga mufa byanfuna. Batutulugunya. Eggwanga liri bubi, emisolo miyitirivu. Mbune Nsereko naye agenda kukola kibiina. Yoyo Nsereko si waffe. Oyo Nsereko ye Eva Buloka. Sinza namugambako yoyo yakyamira ddala. Naye bano abannuma ababadde sayidi yaffe kwe kubeera nga nabo bakukuta n'omusajja. Ebintu byammwe wadde muli beeru naye tebisibye erufu. Mungambe nti mugenda kola dialogue nga mutuula mu national platform nga mwenna mujjira mu ambulereji. Si kugamba mbwate PPF ereso omuntu wano. Fe tutunulira ambulera yokka. Mwene munda yammwe nga mulina agreements ze mwakola. Ng'omukulembeze waffe ye Kyagulanyi. Ekyo bwe kibalema okukola then temulina kye mutwaga. Temugenda kola kintu kina kimu mu ggwanga lyaffe. Bannange tuli bubi. Tuli bubi abasajja, tuli bubi tufuuse baddu mu nsi yaffe. Omusajja ye ali eri akola bibye. Naye mmwe mwennyini mulemye okubeera n'omutima omulungi ogugamba nti bannange tulwanyise omusajja. Ebibiina bwe kibanga ddala nga Uganda ekizibu kyaffe bibiina bya bufuzi waki mwaleseewo PDP Bwanika ne mukola ekirala. Kati mbuuza Abedi Bwanika oba Mabikke bagenda kuva mu kibiina kyabwe bajje eno bafune obukulembeze eribe ba president. Kati bagenda kuleka bya president bajje eno mu DF bafune obukulembeze. Obulala nga Mpuuga ye president. Oba Mpuuga agenda kutwala kino akiteeke muli. Kati noza wembagambira buli muntu adde mu kibiina kye mmwe. Buli muntu adde mu kibiina kye. Mabikke ddayo mu SDP, gundi ddayo mu PDP, leta PDP. N'empapula eziraganga ne bamemba obalina si kujja buzingo balaka sente. Bwe toyina bamemba pulizi za yakabiinako wegatte bwegase ku national unity platform obere okakkane tukole omulimo gumu. Muve mu bintu by'ekiyaayo okutuwuddisa basajja mmwe. Mutuzzabuza mabega. Ensi bagirya bagimalawo muli awo muyombagana mulinga obukolwa. Mulwanyisa Muganda kyokka nga Muganda munnamu. Eno embeera tetugenda kugikkiriza. Mwetereze.